Tukwaniriza mu mboozi yaffe n'olunaku olwaleero mwetugenda okulabira ebikwata ku Geraldine Namirembe Bitamazire eyatuvudde ku maaso. Geraldine Namirembe Bitamazire yazaalibwa 17 Julayi 1941. Ono azaalibwa Ssaalongo Desiderio Sajjabbi ne Nnaalongo Rose Nasozi ab'oku kyalo Kibuga Masakwa ekisangibwa mu disitulikiti y'e Butambala. Bazadde be baafaayo nnyo okulaba nga bamusomesa era ng'ono secondary ye yagisomera ku Trinity College Nabbingo nga wano bwe yava n'agenda ku ssettendekero Makerere. E Makerere yafuna diploma mu byenjigiriza mu 1964 era n'afuna bachelor's degree mu arts 1967 nga kw'otadde ne master's degree mu arts mu 1987. Bitamazire yafumbirwa Alphonse Bitamazire eyali owa Uganda People's Defence Forces. Bano babagatira ku Christ the King e Nakasero mu 1971. Bano bwe baava ku Christ the King baagenda Lugogo Indoor Stadium kubanga bagabula abagenyi baabwe. Geraldine Namirembe Bitamazire abadde mukyala wa musono gumu ogw'enviiri ng'ono yategeeza nti kino kibadde kigenderere okubanga abantu bamutegeera mu sitayiro y'eno gy'alimu. Ekirala tabadde muntu wa kwetonaatona nga mu bulamu bwe bwonna yategeeza nti takozesangako make-up yadde okusiiga enjala ze nga ne ku mbaga ye bino teyabikozesa. Bitamazire yakakasa nti yadde nga teyalina make-up ku mbaga ye naye yanyuma ebitagambika mu kadaali we gwe baali bapangisizza siringisi 150 ensimbi eza wano e Uganda. Mu bufumbo bwe Namirembe yazaalamu abaana 7 ng'abaana 3 ba buwala ate 4 ba bulenzi. Abadde mukyala wa Lungereza ddala nga bw'otuuka ewuwe ye abaana n'abazzukulu oluzungu lwe bafuuwa. Kino yakyesigamya ku kubanga ye n'omwami we yali omunyolo ennimi zaali zibatamya okugattika ne basalawo bakozese olulimi lumu olubagatta nga lwe Luzungu. Wabula ekyo kubanga mukazi Muganda eyakuzibwa obulungi kibadde kimuluma okubeera nga abazzukulu tewali asobola kwogera Luganda naye ng'ate talina kyakikolera. Oluzungu lwakaddiye nalwo nga kino akyesigamya ku mirimu gy'akoze teekako n'amawanga agasoba mu 38 agoogera Oluzungu g'akyaddemu. Mu myaka 89 Bitamazire abadde akyali mukazi mugumu nga tayagala bakozi waka asobole okukuuma omubiri gwe nga si munafu. Weewaawo nga lwe kiba kisusse ayita muwala bwe n'ajja amuyambako naddala ng'asubirayo abagenyi. Bitamazire anajjukirwa nnyo omukululo gw'aleese mu byenjigiriza mu kulwanirira eddembe ly'abakyala naddala okubasomesa. Abadde kansala, diplomati ate munnabyabufuzi omulungi. Wakati w'1971 n'1973 ono yaweerezaako nga director wa East African Herbers Corporation oluvannyuma n'afuuka omukulu w'essomero lya Tororo Girls School ekifo kye yabeeramu paka mu 1974. Weewaawo omulimu gwe ogwasookera ddala ogw'obusomesa yagukolera ku Mount St. Mary's College Namagunga. Wano we yava n'adda ku Tororo Girls nga deputy head teacher oluvannyuma n'afuulibwa head teacher omujjuvu. Okuva mu 1974 okutuuka mu 1979 ono yali akola nga senior education officer mu ministry y'ebyenjigiriza. Mu 1979 ono yalondebwa ku kifo ky'obwa minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu gavumenti ya Idi Amin ng'era ekifo kino yakiweerezaamu paka mu 1980. Wakati wa 1980 paka 1996 ono yali deputy chairperson owa Education Service Commission. Oluvannyuma ono yadda mu kabineti nga state minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okuva mu 1999 okutuuka mu 2005. Mu 2005
ono yafuulibwa minisita omujjuvu wa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, ekifo kye yaweerezaamu paka mu 2011. We yabeerera minisita era yali mubaka wa paalamenti akiikirira abakyala okuva mu disitulikiti ey'Empigi okuva mu 2001 paka 2011. Mu 2010 Mpigi disitulikiti yayawulwamu ebitundu 3. Yagibwamu Butambala disitulikiti, Gomba disitulikiti, teekako n'Empigi disitulikiti. Mu 2011 Bitamazire akamyufu k'ekibiina ki NRM Kamumega ng'eyamuwangula Maria Munnalubega mu disitulikiti y'e Butambala. Mu kukyusakyusa mu baminisita okwakolebwa mu 2011 ng'ennaku ssomezi 27 May, Bitamazire baamusikiza Jessica Alupo ku kifo ky'obwaminisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Bitamazire ajjukirwa nnyo okubeera nti abadde mpajiruwaga mu kuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu byenjigiriza wano mu Uganda. Era gavumenti we yaleetera ebyenjigiriza eby'obwereere bye yatuuma Universal Primary Education oba UPE mu January wa 1996. Bitamazire ono yali musaale era n'akazibwako n'erinnya erya maama UPE. Yakola emirimu gyali mingi omwali okutereeza ebisomesebwa mu primary, okunyweza okutendeka abasomesa, teekako n'okulaba nga amasomero gafuna ebikozesebwa ebimala okwetooloola Uganda yonna. I'm not going back to the era of shoulder work in this country. Somebody will be responsible. Ebimu ku bintu by'abadde asinga okwenyumirizaamu kwe kuba nti omu ku baatandikawo Uganda Matters University esangibwa Enkozi. Ono obuweereza bwe bwasukka ne Uganda n'abeera ne delegate akiikirira Uganda mu United Nations Commission mu nsonga z'abakyala kuva mu 1998 paka mu 2001. Bitamazire era ye omu ku bammemba abaatandikawo Forum for African Women Educationalists mu bumpimpi FAWE, nga kino kitongole kya bannakyewa ku lukalu luno olwa Africa ekyatandikawo mu 1992 n'ekigendererwa ekyokulaba nga abaana b'obuwala n'abakyala bafuna obuyigiriza obumala mu Sub-Saharan Africa. Ono era yali mmemba mu kakiiko akaali kakulemberwa Kajubi akaali kakola obutaweera okulaba nga beekenneenya ebyenjigiriza bya Uganda. Geraldine Namirembe Bitamazire yali chairperson wa Uganda Girl Guides Association akaseera akaali kawererako ddala era nga yaliko coordinator owa YMCA mu Africa. Nga wayiseewo emyaka egiwera, Bitamazire ono yalondebwa ku bwa Chancellor bwa Uganda Management Institute mu Julayi wa 2013. Ono obuvunaanyizibwa bwe bwali bwa kuwabula engeri institute eno gyeddukanyizibwamu, era ng'omulimu guno yagukola paka mu 2021 bwe baamusikiza eyali Ssaabalamuzi Bati Magunda Katuleebe. Mu bubaka obukungubaga, gavumenti yatenderezza nnyo emirimu egyakolebwa Bitamazire nti yali musaale nnyo okuteekateeka ebyenjigiriza n'okugatta abantu mu Buganda okutwaliza awamu, era nti emirimu gye gye yakolera eggwanga lino tegigenda kwerabirwa. Bitamazire waafiiridde ng'omulanga gwe gukyali gumu gwa kulaba nga gavumenti eyongeza abasomesa omusaala n'okutereeza ebikozesebwa ku masomero. Abadde mukyala atayagalira ddala bugoye bumpi, era ng'ebiseera ebyo Idi Amin we yabuwerera, Bitamazire yali akulira Tororo Girls. Okuva olwo yamanyirira ddala okwambala engoye empanvu era ng'atuuse kufa nga bummini bumuwunyira ziizi. Mu maka ge abadde ng'ayambala kitengi, ate nga bw'aba agenda ku mukolo ogw'embaga afuba okulaba nti ayambala engoye z'empanvu nga zibikka ne waggulu ku bibegabega. Munnamawulire Yudaya Nangonzi mu 2024 yabuuza Namirembe Bitamazire obanga yali ayambadde ku mpale. Bitamazire yasika n'ebisige ng'alaga nti ekyo kyesisuwaza n'okwesisuwaza.
Yategeeza nti ye omukyala Omuganda eyakulira mu kyalo tayinza kwetantala na mulundi na gumu kubanga ayambala empale. Abadde mukyala anyumirwa ennyimba za gospel naddala akayimba ka Judith Babirye aka Yesu beera nange teekako aka Pastor Bugembe. Katonda yabadde mwene ensonga olw'okubanga ebiseera bye eby'ekivubuka tebaagendanga mu byamasanyu nga n'ennyimba ezitali za gospel baaziyitanga za biduula, y'ensonga lwaki atuuse kufa nga tazeesembereza. Muzeeyi w'omugenzi Desiderio Sajjabbi yali mukambwe muzibu nga kabuna ziwera ssaawa 12 ez'olweggulo ng'abaana tebannadda waka olwo nga zinadda okunywa. Bitamazire yategeeza nti ne we yayingirira ku ssettendekero Makerere mu myaka egy'enkaaga ekyalo kyamusigalamu. Ebiseera ebyo abaana ab'obuwala ku ssettendekero Makerere yonna baali bawera 6 bokka. Ssaalongo Sajjabbi kitaawe yamutwalanga ku ssomero paka mu kisulo gy'agenda okusula nga yasulanga ku Mary Stewart. Bwe baatuukangayo ng'amala kakasa nti Namirembe amaze okwala obuliri w'anaasula olwo muzeeyi ng'alyoka adda ewaka. Ebyembi muzeeyi we Desiderio Sajjabbi yafa akaseera katono nnyo nga Namirembe yakamaliriza emisomo gye ku Makerere nga ne nnyina Nnaalongo Rose Nassozi yagoberera bbaawe mu 1994. Okubeera minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo tekyamugwako bugwi olw'ensonga nti ebyemizannyo naye abadde abinyumirwa. Ono e Bulaaya abadde muwagizi wa Arsenal lukulwe era nga babadde batera okweyeeya n'abaana be abawagira Man U. Atuuse kufa nga tayinza kwerabira lwe yeekubye ekifaananyi ne Arsenal Wenger eyali omutendesi wa Arsenal. Bano beesanga mu World Cup wa 2010 eyali e South Africa nga bonna bali basula ku hotelo y'emu. Geraldine Namirembe Bitamazire yasizza ogw'enkomerero ng'ennaku z'omwezi 14 January 2026.